Gye notafiire nze nganze omuntu simulinaako buzibu newankubadde nga obuzibu bwange buva nti twagalako ku bikolwa ejeno atuyamba asusseeko ko ku kwogera atekesewo mu nkola obuyinza abulina n'obuvunanyizibwa bwo abulina nga jeno ofiisi ye gyakulira ebulina so twagala tubeeko ku bikolwa ebikolebwa ebisukka ku ki bigamba nti eddwaliro lye batugamba lya bwereere batusasuza so it is about service delivery omukulu kyabadde attanyaako era nange ekyempagira nti when you do service delivery ebituli bye bakubamu bikendeera ate era n'omuntu kyayayaanira ng'oggyeko abatono abagamba nti wagala nkyukakyuka if these people bafuna service delivery ennungi oyinza okuba tosobola bba 100% naye nga nnungi walaya mungu bakendeera. Are you still a part of NUP? No, I am not. You know, you don't victimize someone kubanga aina decision gyatutegwa gyotayagala. I don't think it was a decision Jebatwala about Jebatayagala. And I think this one, and I've watched many of her interviews, but Joyce Bagala doesn't address this. I think this was the reason, this was the day Joyce Bagala lost the card. Ngakutadebe Abedi Bwanika. Olwaleero Parliament esinkanye okukola enkyukakyuka ku bukulembeze bw'obukiiko obutambuza emirimu mu Parliament oba session committees nga buno bulondoola ministry ez'enjawulo kyokka mu mbeera eno Nampala w'oludda oluvuganya mu Parliament John Baptist Nambeshe alese ekiwandiiko ng'ayagala okukyusa obukulembeze bw'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ng'ayagala ssentebe waako Abedi Bwanika n'omumyuka we Joyce Bagala baveeko. Kyokka ababaka okusingira ddala okuva ku ludda lwa NRM kino bakisimbidde kuuli nga bagamba nti tebasobola kumala gakyusa bukulembeze buno era nga babadde baagala ensonga ku basinzidde okukola enkyukakyuka zino. NRM NUP egezaako okukyusa obukulembeze yo ye yalonda abakulembeze abali ku kakiiko kano egamba katwagala kubakyusa ababaka ba NRM bagamba nedda kadi ne bavaayo ne bajja n'opposite like ne bajja independent abantu ne bafuna ebyina bye bakola ki bwe bagenda mukamu ono talya nguzi nti abate ne gye bagenda bikola ki bigaana ebibookyezaayo kati kano kakujjukize nti Ebuloni bw'obeera ng'olina ekibiina ky'osinziddemu kirina impact bino bye twebuuza ffe bwe bamala okukumma kaadi Parliamenti y'eggwanga erimu ababaka bameka 5 n'abagwamu NUP erina bammemba bameka oba abagoberezi baayo bameka bali mu miliyoni na miliyoni z'abantu bonna bajje basabe kaadi kisooka structure y'ekibiina ebeeramu abakulembeze bameka batono nnyo okusinziira abaguzi b'ekibiina bye kibanako era abo bonna baba balina kaadi baba bamemba Parliament. Ebibuuzo bina mbibuuzizza byakuddamu n'amawulire munnange Joyce Bagala ku biki byayogera wa Focus TV unajua wangalira wabale tutegera entanyeenya kyamaanyi nnyo twekuumirako nero tuze tunywe ku stories zitambulako mu ggwanga nga tunazigendamu era kusaba omukugu wange saba kwengufu asoka babuuzeko vanukwe tubambabwe muganda wange obulamu bugamba ki muganda wange ogamba otya alhamdulillah twebaza bwebaza ate era tukkiriza nti Mukama akola ki yagabirira olunaku lwa leero Kampala anyogozeemuko enkube ey'amaanyi enkuba etwala essaawa almost 2 ng'etonya non-stop eba si ya bulijjo tutomera okujjukiza abantu baffe okulaba nga batambulanga ne bujaketi batambulanga bujaketi ne kambuleera tebakairabira kambuleera bakulu nnyo era nga butambula nako so nga ate ne bannaffe abanoonya ennyumba ez'okupangisa kano si ke kaseera kano ke kaseera akatuufu
olaba kyenyumba gyogenda okutwala okwewakamu eyingiza amazzi teyingiza kubanga omusajja akutomeza ennyumba mu lukalu wali nga enkuba tetonnya bwetonye kuno wojjukira nti mutuufu onnyikiza ku sitoola eyo naye nakajje kapulaga nyingi obulamu omanyi nze ndi pawude ku gyendali nfuna akasende kange kayumba kali kadda 10 ekosova eyo nga wakatandika ekosova eyo nze kyali wange yangamba yapangisa nga tetunagenda kyali wange yangamba yapangisa emmengo 24 ennyumba ngeri mu kanaana bane nkujira kumi okyali muto byomusana wate omwezi wa 10 baneetonya naye eyo ndi mukuyiriva agenda okudde waka jokera mutani wa butandisi bulamu nakafalisa ku ttaka nakabaafu obimanya embeera oli mukweyiya okava mukykalembedde ku mazzi nkutidde tutumbirako bannaffe abali mu bitundu ng'enkuba ebayisa bubi okeera ku makya nga wantu wateefu ogenda okudda mumufaliso guli kuteyeeya essowaani n'ebikopo bijja wanneyiba olugulawo olugiru luti nga bipasuka otherwise okay mbabuuzaako mwena be musinzidde okubanga mulaba Focus TV wamu ne Ebron Media nze ade mubafosikulemuyanya ona osinzidde gwe ali mu ggwanga lyattu Uganda East Africa wamu ne diaspora imwe abali mu nsi omuli olutalo abali mu Middle East tubasaasirako oli ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe era tusaba nti Mukama ayambe abakulu bano batuke ku nzikiriziganya mutima ebyo balwanirira artist bakakkanye obusungu ensi etambule twaganye ensi erimu eddembe era tukkiririza nti omuntu obeera ng'olina eddembe nawe likunyumira otherwise story ki eziwona ku leero zigenda otakolingako tulabe nga tuwa endowooza zaffe story yo kutematemamu kokwaganyamu ku birowoozo minisita Kayindo Tafiire avuddeyo n'alabula okosa obubi obuyinza njagala osooka ontemeremu ku nsonga eyo ebyetya naye waffe ogitegeera obulungi igwe agoberere emikutu gyaffe gino Kayindo Tafiire namwogerako emabega eri ne mbagamba nti omuntu omu ku bajjeno abatono nnyo abali mu nsiko mu 82 mpaka NRA bwe yafuna obuwanguzi bwayo nejja okubeera ng'efuga oba ng'ekulembera eggwanga lyattu Uganda mpaka kati kati jeno oyo buli wayogera ebigambo bitutwala for granted lwasonga ayogera okusinziira ku ekyo kyamanyi mu bigambo bye yabyeyo n'agamba nti baleme kutwala nsi na kubalaata obuyinza n'emmundu zirina we zikoma muve mu kulowolereza mu buyinza oba ku mmundu mukolere abantu nti abantu bonna bali mu bitongole babadde bakulembeza nnyo obuyinza naki n'amaanyi oba n'emmundu nagamba nti amaanyi gano tegenda kigasobola kukyusa ku nsi eno kyoba okola kiri kimu kozesa kibayita service delivery abantu baagala ki kati jeno ono tumujjukire nti abadde nga voko nnyo tumujjukireko n'emabegako eri yali alumba amagye nga bagamba nti ebikolebwa byonna bikolebwe naye tuleke Kyagulanyi afune eddembe lye ng'omuntu limwewasemateeka mumuleke afune eddembe lye kuba naye munnansi ate era yandyagadde okubeera nga exercising eddembe lyaki eryobwebange kakati Jeno Tafiire abadde nga voko nnyo ku nsonga eziruma bannansi newankubadde mu kibiina ky'ebyobufuzi ali ku saidi y'NRM newankubadde era nga naye ng'omuntu be bamu ku baaleeta gavumenti eno eriko era Jeno abadde nga voko nnyo ku nsonga ezirumba oba ku nsonga ezo ezigezaako okutyobola eddembe ly'obuntu so bw'avaayo n'ayogera ebigambo bino kisobola okuba nga kikulaga ekika ky'ensi Uganda we tuli n'ebitongole bye bibakulembera because Jeno is a minister. Jeno okuwa wa Jeno oyina process mwokola ki muyita togwa bugwi soka kumata n'okusomerera oyina okubeera ng'oyina
wookedde okuba nga oyise mu kakunguuta akatuufu okutuka okusaavinga mweyo gundi gy'alimu. So kati General Kayindo Tafiire nze ndowooza singa ne bajjena abalala bali bamukopako kino ekikolwa kyakola, abantu fani ne bagamba nti mubyogeddeko bwogezi kimaze ne kikola ekiggwa bane kiyita naye okwogerako si kutono. Okwogera kwa General Tafiire si kutono, because kuyina kyekulaga wadde nga abamu bagamba nti General wenaalemu aleke baleme tukirira tumalako ddeme kibona bali bintu byabwe babipulaninga, but still okuva nakyogera mu mawulire nze nagamba abantu wano ku mitimbagano gyaffe ne mbagamba bannaaye nze ndi omu oba ndi musiru oba nze entegera yange bwetyo oba empakira kikyamu, nze ndi bwe nti loni bwe mba nkutuma emirimu gyange gye nkutuma gye gikolebwa mu lujjudde sifaayo gy'okola kiro. kiri nti ntuukiriza ky'obuŋŋambye. Loni nkutumye mu bantu, genda oŋŋambire abantu kino ne kino, bagenda okole kino ne kino ne kikolebwa, sifaayo byeyogera kiro. Kati omuntu yenna nze bw'abeera ng'akola obuvunaanyizibwa bw'alina okukola nga gye nava nabaga bannange tukivumirira kibi. Asinga ggwe atayogedde, asinga ggwe asirise n'obaako ky'oyagala okugusa obugusa nga kikolebwa tokinyegako. Era General Tafiire nze nga nze omuntu simulinaako buzibu, newankubadde nga obuzibu bwange buva nti twagalako ku bikolwa. ave mukwogera obwogezi General atuyamba asusseeko ko ku kwogera, atekesewo mu nkola, obuyinza abulina, atekeseko mu nkola n'obuvunaanyizibwa bwo abulina nga General ofiisi ye gy'akulira ebulina. So twagala tubeeko ku bikolwa ebikolebwa ebisukka ku bigambo. So ebitongole bino byogamba nti bitwala nnyo obuyinza baba bazzeemu ekikola, can you put actions? Osobola okuteekawo actions abantu bano abalala ze bakozesa, era ntukyogereko ne bali mu show ya kisa kya Mukama. Neŋŋamba nti kisa kya Mukama bino bitukola birungi, naye can you do it equally? ateyekubidde Lutabamu bwana na byana. Bw'ogamba nti amagye, General Tafiire bw'ogamba nti amagye galekerawo okukozesa amaanyi g'emmundu, bw'ogamba nti amagye galekerawo okutyobola eddembe ly'obuntu, what is an action eteereddwawo? Can you use your word? Can you use your office? Can you use your power? Noga police kino mukirekeraawo, amagye muve ku kino. Munansi ayongera okubeera nga ebigambo ebyogerwa abifunamuko amaanyi. Era by the way olwo tweet etambulaawo gye sinaba kubeera very sure of General Muhoozi nga mukulu we oba kitaawe taata we ng'amusitopinga okugamba nti togeza neyogera ku bino ku lutalo olwo luliwo mwana wange togeza akoza otogana okuba nifaaniwo ennyo obadde namuwesuza omuntu awo togeza neweetambaala oba n'otambaala olutalo oli wakati wa Amerika ne Iran tuyinza okwokya mukulu omumanyi oba era ng'olina omwana wo omuzadde amanya mangu omwana we kikyasobola nekyatasobola kati bino tubikola ki bifeeko tubikomentingako. So era General badde sinalaba tweet, omanyi nabagamba nze lwaki njogera ku tweets za General tavangayo zeegaana okuleka nga bw'anaavayo n'agamba nti nze General Muhoozi Kainerugaba X account si yange, abajja tuba tuwadde ekituufu era siriddamu kwogera nga mpanula bigambo biteekebwa ku mukutu ogwo oba ng'osimbuliza. Sobola kusimbuliza kigambo kyonna kiva ku mukutu ogwo singa avaayo n'agwegaana. Tuvalaba nti wali we baavaayo aba international community bwe yavaayo n'apostinga bya deletinga baalumba muntu nga General Muhoozi nga basinziira ebyateekebwa ku Twitter. Kati kitegeeza ki nti emikutu gino Eblon Media
account yo ku TikTok ewugivunanyizibwa 100%, era singa ebeera hacked oba ebbiddwa yogera publicly wale bannaye mukutu gwange guno mukoze ki Munyagizwa. so that ebinaagendako oleme kubeera answerable ku byo. So kakati omukulu tavanga ekikonfirm yata kyogerangako takugambangako nti omukutu guno si gugwe. So ebyo byonna bikolebwa bimuvunanyizibwako era ali answerable ku byo. Yamugambye toyokya togeza nokola ki n'obyogerako kuba kati ffe nga ffe abantu abagoberezi ffe tujja kugamba munange mukulu akoze ki mukulu ayogedde mukulu atwitinza ate bwatwitinga ffe tuyinza tudemu tunyege. So kakati okusinziira ku byobufuzi bwe biyimiridde mu ggwanga lyattu Uganda nabagambye nti tunonyayo story ey'amaanyi, story esaba gye tubawa, story ya Kahindo Tafiire Jeno oyo kinjagala okubanga njogerako. Jeno y'omu kwabo abaali ne Dr. Kanokiza Besigye mu nsiko era okusibwa n'okummibwa bbeeyi yavaayo n'akikomentingako naye bannaye this is so unlawful, si kyamateeka okubanga omuntu ng'ono tumuyisa weetuti. Kati nga waliwo ezeewo naye kugamba nti Jeno byogerwa naye tufuneyoko kuki tusaba ffe bannansi wabeewo ebikolwa ebikola ki ekikolebwa kubanga bw'oyogera obwogezi kino kitakolebwa naye omulala gw'onoogamba enkya kino kikome wano oba kino kikome mbagirawo ajja kugamba bwati bulijjo wakola ki twamumanyira. So ng'ate alina ekifo eky'amaanyi era alina n'ogutundutundu gwe yazannya gavumenti yeno eriko eya NRM okujja mu buyinza. So kati oyo abawankizo taba weewe taba wa bulijjo taba kaceere taba lunkulubusenga ggwe abawa amaanyi mu gavumenti eno okwogera olina okusalawo n'ateekesa mu nkola. So tusaba Jeno nga bwe yakoze ayongere kugenda mu maaso n'okukikola kubanga gavumenti ye NRM ebimu ku byagireeta kwe kubeera ng'etabakanira eddembe ly'obuntu. Kati omuntu ono waba ayogera ku ddembe ly'abuntu n'oku service delivery aba atema empende entuufu. Nze omu ffe yagamba nti gavumenti singa tukolera ekintu kimu buli we bakuba ekituli nezibawo manyo temuli ddagala neteekayo enguudo mbi yekola. Kino nekino gavumenti kale ojja kuleka nga tutuuka ekiseera nga gavumenti abagicekinga oba bali mu girabisa banoonye balabisa tebakola ki tebalabawo. Kakati okuza katono nnyo mu sayidi eya Nuupu waliwo propaganda akolebwawo mu biseera eby'enjawulo. Buli move Kyagulanyi gyakola wabaawo bwe bagikuba in opposite way ne propaganda. Naye omukulu akulaze nti olw'okubeera nti ye ayagala nnyo okukozesa ebikolwa oluusi tayanukula. Bannange Robert Kyagulanyi Ssentamu musosoze obusosoze mu mawanga bw'omuvuma gwe menyini nodde ebbali eweefumitiza banya bamuliraani abamuli ku kido ogenda okugattagatta nga mawanga maki mugatte gegaliwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu muyaga muyaga ogenda okulaba nga omusajja ebintu byazze ng'akola mu muyaga yinza obutakola ki. Kati oli propaganda ze nga mungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuba Obuganda akuba Obuganda kale kyasinziddeko okuba Obuganda. Kati propaganda abeerawo naye gavumenti tugamba nti bwe bibeera nga ddala ebyogerwa si bituufu prove these people mu bikolwa nti otaddamu boogera nabo. Ogamba ddwaliro lya bwereere oli ne bamuguza eddagala taking action tuddeyo tugende mu ddwaliro lyo nga tebasabadde 1,000 oye banaddamu okugamba nti eddwaliro lye batugamba lya bwereere batusasuza. So it is about service delivery. Omukulu kyabadde attanyaako era nange ekyempagira nti when you do service delivery ebituli bye bakubamu bikendeera ate era n'omuntu kyayayaanira ng'oggyeko abatono abagamba nti wagala nkyukakyuka. If these people bafuna service delivery ennungi
oyinza okuba tosobola bba 100% naye nga nnungi wala ya mungu bakendeera lwa nsonga bafuna naye wano bakutuka nga bye bakubisa bingi nga nomutu yakutireddeyo akabega gamba owaaya Shimala. tulina abasajja baffe tumanyi abavuddeyo officially ne balangira bawagira ekibiina kimu nga NRM nimuyinza omugamba akuweyo ensonga lwaki agiwagira nga omutuulo teyinza obutalambika lwaki talambika nti service delivery ya department ez'enjawulo wayagala okubeera nga yeesibako oba asinziira okukubira ekibiina kye akadingidi nga talabawo so kati jeno kyayogera kituufu nnyo era nze muwagira 100% agende nakyo yes buufu obwo asoboye ne basibakama bange abandikamu akasente aba focus events and services yes bagamba bakolera omukolo gwebakwasa omukolo gwo bakutumire budget bakuba ebifaananyi vidiyo kadrisi okutimba gwebakwasa budget yo omukolo ogenda kuvaayo nga vaayo bagambe nti nyina obukadde bwange 5 okutemeretemerere focus tuyinza kukola tutya focus events balina abakugu buli department owaddiko jangu owa GC naawe jangu owa entertainment jangu wano ne mutuula ne bakutemera nagamba abo obukadde 5 bwetwatugenda mu kifo bwe kiti tubwongereko batugenda mu kifo kiti bumala bufika nawo so bawe omukolo gwo nga bagukwatira so nga teri bannaffe aba focus farms and chicken supply okugamba teweemenya gwefuna ka side business bamama bantu baleka kubanga beebase buli kadde mumwana ayozze engoye azikooye sente z'akameza zimutamye akuŋŋaanyiza nnyingi agamba nzikolemu ki kitegedde kati naye katandika omulimu ate mu kasente z'akameza atuuke ng'ate akameza takyakayoya so banoonyeeko bakuyigiza okulula enkoze ennyama okuva kadde 1 paka ku wiikisi mukaaga enkoko eba ezitowa kirosa munywanyi batulunawunzika kantu kano sitole kyendala gyola waliwo sitole gye twali twogerako ey'omukyala sitole ey'omukyala nayo nkulu nnyo tugirekayo omuntu agoberera ebyobufuzi tuba tumulyazaamaanyiza sitole ya Joyce Bagala awanda muliro kiripo yatambudde ayina munnamawulire ge yawadde naye nga waliwo kabidio twansharingidde nga wanda omuliro eri abali bakama be ab'ekibiina kya Nuupu ngalinga nakudaala n'okudaala kaakati mu kukudaala tekugamba nti n'abanene abamu bagwa mukama yayamba ne bakola ki abatula ku neeki ne bagwa kaakati wano kiringa bagamba nti omuntu makitata bukokola obugeyaŋŋana kati bw'oba oyina engeri enzikiza gy'olina oba gye walina gy'oguza abantu jjukire nti abantu basigala bagoberera balaba omuntu okugerera amafuukule ewantu gye wava kyekimu ku ebyo ebiraga igwe ayicuuyo oba n'entegeerayo bweyimiridde ojja jjukiramu mu kaseera k'okunoonya obululu buli muntu eyambibwa kaadi bigambo kibi yalinga ayogera era nkulageko n'ekizampo ey'omusajja gwayita Matovu Emmanuel owa Busiro East bwe yavaayo namewa kaadi teyawanda ki egambo twamulabako nga Nuupu emwenda osinga ku ssaawa esembayo nga waluka gubusa nkoze ki mumeze bibino bye twebuuza ffe bwe bamala okumma kaadi paliyamenti y'eggwanga erimu ababaka bameka 5 n'abagwamu Nuupu erina bammemba bameka oba abagoberezi baayo bameka bali mu miliyoni na miliyoni z'abantu bonna bajje basabe kaadi kisooka structure y'ekibiina ebeeramu abakulembeze bameka batono nnyo okusinzira abaguzi b'ekibiina bye kiba nabo era abo bonna
baba balina kaadi oba baba member parliament. Ebibuuzo bina mbibuuzizza byakuddamu n'amawulire munnange Joyce Baagala ku biki byayogera nti ayinza oba akina obulumi bwe ng'omuntu because politics bwe yatuuse it is a business tetekyali mu buweereza. Walabako n'omusajja omukulu omulala era bwe yavayo n'agamba nti abagiwa biliyoni ya ssente. Tuli mu bizinesi kati. Omusajja afiirawo awaayo buli kimu ekimala okulaba ng'afuna akafu. Abakyalumirirwa. Ne yeewola n'afiirawo okufiirawo okulaba ng'afuna ki? Ngende nkole. Kakati mwannyinaze ono Joyce Baagala watya mpamu kafaananyi n'abantu bonna ne gurupu ze abantu bonna abataweebwa kaadi ne bavaayo ne bajja ne bajja independent abantu bafuna ebyina bye bakola ki bwe bagenda. Mukama ono talya nguzi nti abate ne gye bagenda bikola ki bigaana ebibookyezaayo. Kati kano kakujjukize nti Eburoni bw'obeera ng'olina ekibiina ky'osinziddemu kirina impact. Bw'oba olina ekibiina ky'osinziiramu okujja mu byobufuzi kirina amaanyi go gajja contributinga later, naye ekibiina kirina amaanyi gisobola okukola ki okugattako. Lwaki? Nti osinziira ku kino. One, osaviza ekisanja kitya kimu. Ekisanja ekyokubiri bannamityana bakugamba gumula kimala. Singa wali w'amaanyi wandibadde ofuna ekifo kyo n'otawale badde na kaadi newankubadde nga n'oweekibiina teyawoze eki teyawangudde, naye ojja kwekanga nga obuwanguzi bwe oyinza okwekanga bwakusinze. Naye ate era ebyabaddewo ensi yonna esobola okuba yakoze eki emujulira, kubanga tulina abakulembeze abamu abagambye nti batuuse n'ekiseera nga balagira bulagizi. Langire ono kitegeeza ti kiyinza obutajjaako maanyi ga kibiina, nti ekibiina kyo kye wali olimu kyalina amaanyi. Era nze ndi omu agamba bannaaye bulyammi bwa kaadi lwaki tetubaako bwe tuba nga koozi yaffe ey'opposition kigeza kuwakanya oba kuwabula gavumenti eba eriko. Omulamu omulala omukulu ogugwo ggwe ng'omuntu oba ng'ekibiina ebiri mu byobufuzi byonna okulaba nga bakyusa obuyinza obukola ki ekibiina ekiri mu ki obuyinza. Kaakati lwaki bwe bakumma kaadi otulaga nti nno omulamu omukulu ogw'okukyusa obukulembeze oguvuddeko? Ye bannaaye omulamu omukulu ogw'okukyusa obukulembeze bwe kuba nga gwe guliwo, loloyo igwe omukulembeze, loloyo nange nze omuwagizi eweddeyo bw'oba nga tofunye kaadi. osobola ku etaffaali ku kibiina ku bintu ebirala nti mu mulamwa gw'okukyusa obukulembeze, mu mulamwa gw'okulwanirira eddembe ly'omuntu, mu mulamwa gw'okukyusa obukulembeze obubi bw'ogamba gw'otakkiririzaamu, biibino wammanga ebikolebwa waliyo omuwagizi nga ye ajja kuwagira n'omusajja atuye akalulu ke kasa akasula waba sondosikizaayo n'omulala namukola ki? Waliyo n'abantu abali mu structure ezituyambako okuteekateeka ekibiina ekijja mu bukulembeze. Kati waliyo omusajja gwe bayita Paul Kakande, omusajja oyo mwagala nnyo ntina nnyo mugoberera n'amateeka omukukuti, ate era muna senior politician abadde mu byobufuzi ebbanga ddene. Omusajja oyo yavuganya nako by the way, yavuganyako mu kalulu akalimu Ssemujju Nganda, if I'm not mistaken. Omukulu oyo yalimu emabegako eri neera yatuuza nniya n'agamba no, situlwago tekoma ku kaadi, situlwago tekoma mu paaliyamenti, situlwago osobola oggirwa okukola situlwago nga ndi mu kifo kye ndimu. Kati ali omu ku abo abatendeka bannabyabufuzi abato, School of Leadership ekamwokya y'omu ku abo abagitembeete oba bagikulembera.
kati ali mu kuzannya loolo nze kuma kufaananyi nga mukadde waffe muteeketeeke Sseggona nga teyasala teyavaayo okuwakanya ebyo nasigala nga lirinye ku kibiina kye waliwo awa ebifo byendowooza nti yandibibaddemu weewaawo kino kiyinza okuba kireeta kasente kangi naye ate wekibanga kikulemu ekisanja kino kitegeeza waliwo ekisanja ekirala myaka 5 mitono nnyo myaka 5 mitono nnyo era okyasobola okuddamu okukola ki okusaavinga abantu bo tujjukire nti waliwo bannaffe ababaddemu mu bifo ebimu nammebwa omukisa ogwo naye n'asigala ng'asaavinga mu kibiina kye ate n'akomawo era n'awangula so kati bino bitulekawa ngaffe abagobera ebyobufuzi bitulaga nti abantu babeera mu bibiina by'obufuzi naye nga si ideology ya kibiina waliyo lwakweyagaliza n'ebyo bye batunuulidde ng'abantu ssekinnoomu nga bisavinga personal interests so omukyala ono bwe tusimbuliddeko emboozi eno ebyo bigenda mu maaso omukyala Joyce Baagala munnamawulire munnange era nze nasanyuka nnyo ng'aweereddwa omukisa okugenda mu parliament jjukira nti mu ngeri gye yajja mu parliament it was her first time be bantu abajja mu byobufuzi omulundi ogwasooka ne basamba akagi ate tebabibaddeemu bbanga nga bwe nagamba nti mwalimu Solo mwalimu Geoffrey Lutaaya mwalimu Hindamani mwalimu oyo omukyala oyo Joyce Baagala mwalimu omukyala Christine Kaaya bonna bajjira mu muyaga ogwo nti they were their first time okwesimbawo ate ne bakola ki bakola akagi nga tabeera nkumu byabufuzi eno walala mu buli active so mukama baba yakuwaddemu ekibiina ne kikukkiriza ne kikuwa omukisa ogwo ne kikuwa n'ago amaanyi lwaki tokiriwamukka ekitiibwa n'okiyisanga ekibi nga muzaddewo yennyini era n'ogamba nti okyetondedde kuba bakuwaamu tujjukire nti nno omusajja gwe bamuyita Ronald Mayinja omujjukira nga bamwambaza akakofiira ne kagaana omutuuka omukulembeze w'ekibiina ekyo oba lweta principal Robert Kyewesiitamu ijja nagamba nze siyinza kusonyiwa abantu balina okusonyiwa ate n'ekirala okusonyiwako si bigambo bigenda kuba bikolwa so kati jangu weetonde eri ekibiina bw'oba okikkiriza mu nti kyamaanyi era kirina ekyenkizo kisobola okukolera okulesinga okikuba tosobola kisaanyaawo ne wooba ofa tolina busobozi bw'okuba kibiina kisuula ate tosobola lwa nsonga ki nti kirinako omusingi kwe kiri era kikyalina abantu bangi abakikkiririzaamu sooka weebuuze banno abakyetemako ne bakola ekibiina ekyabwe bali luddawa tujjukire nti nno buli kiseera oba buli kiseera kye tubeeramu wabeerawo ebibiina ebiganzi ate n'ebibiina ebiganzi ebyo bibeera n'abakulembeze baabyo ababikkiririzaamu bibeera n'abantu ku gulawundi abikola ki ababikkiriza era ababiwagira kati ekibiina ekiriko mu opposition oba ogambye nti toli ku sayidi eri enfuga ng'oli ku kibiina eky'opposition kirina kubeera kyaki kya nuupu wabula gwe atali mu nuupu bw'obeera nga obulina omukisa weerina ekibiina kyo nga weekiri era okkiriza mu idea zaakyo leka ate kukyukakyuka kuva ku mulamwa gwakyo lwansooka kisobola okukeera ku makya nga ssebo DF yeri ku mwanja oguvuganya tereevu wabula enneeyisaayo mu kibiina ekyo egyamatalinga nti nobeera mu DF naye ng'enneeyisaayo yeeno era nawe tojja funirayo ki mirembe kubanga era bajja tuuka bakuweeyi omuntu nekitegeeza ze enkola ze ne bwonoogenda mu FDC ng'enkola ze zimu era FDC ejja tuuka egambe omuntu ono tumugendeko kitono n'okulinnyisa amadaala oba okuwa ebiti ebyenjawulo ebitibwa ebyenjawulo balisinziira ku ebyo bye wajja olaga oba bye wajja okolera abantu abo nti abantu bano obozza okolamu ebintu bino ebyenjawulo yesu obikoze naye bw'obikoze bibakosa kyenkana ki Joyce Baagala tomanyi bantu bameka b'omenya mitima abakukkirizaamu ng'oli independent nga bagambye nedda
Joyce engeri gyali waggulu ng'agamba agamba nti Kyagulanyi katumuwe. Joyce Baagala olw'okubeera nti akyali mu kibiina kyaffe oba akyali mu kugoberera principles ez'ekibiina oba ne values z'ekibiina ffe katumuwe. Kati saa zino bw'olaga nti oli mu kkuba okyuse ne byobadde oyogera ng'oli mu kalulu obweyawukanye nabyo kikulekawa. Era bw'oba okyayagala ebyobufuzi okusukka ekisanja kino ekiriko ogenda bagamba ki? Bayinza abantu basiru nga bwe bulowooza naye ate abantu bagezi tebeerabira. Kyova olaba nti omuntu akuweebula oba omuntu ayogera amazima twasigaza mutamiivu na mwana muto. Naye gwe wandowooza nti omutamiivu we yaziba zikoze ki? Naye oli omusanga ku kyalaawo omutamiivu n'alamentinga ng'ayogera bya ddala. So kati tujjukire nti abantu tusobola obbasiriwaza emirundi gyonna naye si kiseera kyonna. Abantu balaba era bakujjukire bagamba maama watugamba otya luli ng'akalulu kaakagwa. Anti amazima tegeegalwa watugamba otya luli nti ABCD. Okay, ABCD kale genda abo bwe wali owaanawaana bakuwa eki? Kyeki kye nagambye ku musajja waffe Kaweesa. Negamba Kaweesa ajjatuuka nga n'okukulira kasako asobola. Saagala kunafuya naye tayimu etuuka nga n'okukulira kasako ak'abantu 10 bakwekengera. Olw'ensonga nti kamera eno gye tulimu, kamera gye tutunulamu, gye tukeera ne twogeramu ebigambo erikodinga. Bw'erikodinga ebintu ebyo bidda. Bw'erikodinga ebyo bituuka wala. Yebikoma otuuka ewala buli omu abisunsula. Mu kubisunsula kwe kutandika okusala ne bagamba ono bw'atyo bw'ali. Bulijjo Ebuloni ono bw'ati. Bulijjo Ebuloni weeyisa bw'oti. Bulijjo yeeyo engeri gy'oyogeramu, bulijjo engeri gy'okolamu ebintu byo. So to cut the story short, aveeyo ye mwennyini abeeko position ewaagwa. Kubanga independent at the end of the day toba na kibiina woogwa nampa wengwa. Kiva laba omukulu ani ono Lutamaguzi by then yalinga mu DP naye ng'ate akadingidi akutake Kyagulanyi Ssentamu naye atuuka n'agamba owaayi kimala olina okubaako okola ki? Anve bwero nyingire ennyumba. Ali mu independent toli mu kibiina. Salawo kimu eyinza agenda mu DF langi ogambe nti oli waki era bakwanirize. Eyinza ogambe nti kuba ekibiina kikula with time na ideologies ekibiina abantu bongera ekikirizamu era ne bakiwagira. Olw'ebyo n'endowooza z'ekibiina n'abantu b'ekyozi bekikulembeza. So byebyo byenyiza okwogerako ku story eyo eya omukyala Joyce Baagala Ntwatwa wa Mityana. Mwana waba tufisaawo obudde njala okutumiramu n'otulambika ensonga ezigenda mu ggwanga. Wenno omulabi waffe abala tutegedde entanyeenya. Entanyeenya yeetya? Entanyeenya okutu kigambo ntanyeenya kigambo kya kiziba nnyo. Abaana b'omulembe guno mmwe abana kuyamba bajjajja baffe ate kitegeera naye gafe aba kuyamba bajjajja baffe obugambo ebyo tutegeera agatawulira vumbe. Bwe tutegeera agatawulira vumbe bwe tutegeera kitaba kya bajja tuwa mu comment bajja tuwa tusange obugambo butyo. Otherwise tutuyinza kwanduza tusukka wano waawo tusigale nate mu stories zijja mu maaso awo. Nyongera obajjukiza kamu nti omusajja oli owa Illuminati waliwo yabadde ambuuza omusajja oyo tujjamu netangamu ki mpolampola phases oba mu series nasoma emboozi ye empanvu twagala tugitemeteme mpolampola era buli luvannyuma lw'olaba ngi notification ezze tomanya ayinza okuba nga yazze. Twagala tuleete story tuyigize n'abantu nti ebiseera ebisinga okupapa amangu mu byenfuna toyinza okukakana nga otomedde n'oluggulamu obulamu n'olufiiramu oba bazadde bo ne family yo ne baluggulamu obulamu. So bayongere okugoberera Focus, bongere okugoberera Ebuloni Media tubeere nga tutambulira wamu. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi